All right, ladies and gentlemen, so much. Thank you so much for this grand opportunity, for watching us every time, everywhere, anytime, wherever we are. I'm in Yakola and Shadiq Smith, right now, since down at Serena Hotel. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Tugende mu kiki? Nze ntwala mpola ndi mukazi mukadde. Sarah, how have you been? Ndi fine sebo. Engeri gy'oyambaddemu tulaga muno tugende mu kikadde. Why? Manager yangambye nti Sarah, kyoli kyolina okubeera teweefuula kyotali. So this is me. So this is you. Obadde wa? Nje ndi. Ewa. Mpola nga nkuba bandi yange Zawi Band. How is it going? Zawi Band eri very fine. Mutuwe buwe mirimu tujja kola. Ennaku zino mukubira wanawa? Tukuba ku Sky Hotel. Tukuba mu bifo bingi batuyita buli wamu tugenda. Kyetusosola. What do you see that has really changed ku music wammwe n'ow'ennaku zino? Oyagala kunkubya miggo naye. Nze old music anyumira okusinga owakakati. Waliwo ennyimba zenyumira kati mbadde awo nga ngamba ragadi kubanga naye ali mu edition. Kati sisobola kubutayagala oluyimba nga kamukuba empete ebyenda bimwetokote. Okitegeera. Ennyimba ziri zaalina vibe, zaalina bass ng'atudde. Omuli anti oyakomedde. Kati nga mpuliza ennyimba za Chameleone enkadde. Kati me that's means ebyenyumirwa. Lwaki mmwe abayimbi abaluddewoko for a long time ekyo tubala nga mukola collabos okuzza ekintu kyammwe bupya okukizza bujja? Oyinza okuzza obujja n'oyonoona. Kati nze munsaba nnyo ennyimba empya. Naye nina ensonga zange nnyingi lwaki sinafulumya luyimba. Kubanga waliwo standard gye twabawa gye mutusuubiramu. Kati bwe naagenda mu studio olw'okuba mpapa njagala kompitinga n'abaliwo. Njabba oluyimba ate munvume ate nyonoone kye nabalekera. Wakiri kambalekere kiri kye mumanya ekirungi nti yatuwa obuyimba obuli sweet nga bwenjiye ekisingako. Ani akwasaganya Sarah? Manager bamita Dash. No, as in, kwa yogedde ku kyokkuba empeta n'ebyenda bikwetokote. So ensonga ezo. Gyali. Married, single, double, waliwo bakwegattako oba obeegattako? I am not married but I'm not searching. So you're seeing someone in love? Yes. Yes. Pressure mukawulira ak'abaana? Pressure. Akaba Rema, akaba Chosen Becky, akaba Carol Nantongo. Pressure, sweetheart. Take about pressure. Nze I love ekintu ekirungi mba nkyagala. Bwe mpulira omwana ono Chosen Becky anyimbira bulungi nnyo. Actually nze ssanyu lyange. Kuira ka music akalungi. Bwe mpulira nga Chosen Becky anyimbira otuyimba otulungi ne mpulira Rema nga anyimbira otuyimba otulungi. Akampaya ko kapera kakayimba ka Chosen Becky akasinga kunyumira. Akapya title jinzijukize. Bakaita Nesimi. Nyinza obutatuukiriza bulungi eddoboozi lye naye nga nkaagala. Ayina akana akayina title y'oluzungu. Telemundo. Telemundo. Ayina akaloboozi kali so sweet. Tubadde kyatuwamu. Sijja kwonoona nnyimba za Chosen. So 2020, what's up with Sarah Zawedde? Nina bye mbateekera naye oluusi mbasaagala nnyo. Nze ndi muntu oba nkugamba eki. Ebintu byange mbikwata mpola. Bagamba omuzungu agamba never count your eggs before they hatch. Njagala nnyo okusooka okukola n'enkuyita. Saagala nnyo okwogera ku kintu nga sinakikola naye nga nina kyenfumba. Kale kambuuzeemuko otulabako ku ensonga za Rema ne Hamza wazirabako? Gwe nga abaddewo for a long time agezi ge wandiwadde kapo empya ng'eyo ento. Mbaagala banyumira. Yeah, of course. Of course, if I find Rema as my little sister, mama obutonotono bwemugamba Akyussemu. Omusajja wafaamu amugyemu ku mawulire katono. But I love them. Nze, Kezo is my friend, but when I see people in love, I'm happy. When ndaba omwana nga ayagala munne, I love them. So you didn't love the fact that muno Kenzo wamenya omutima? Simanya ani yamenya ani omutima, but Kezo is fine. He's happy. He's doing his things. Ate ebintu bya love tetumanyi. Just in case Kenzo nga yaze n'asulayo akagambo ewuwo. No. Kezo is my little brother. Kikyogezaako okugamba no nga tulabye abantu. Does age really matter? Anti kati nina gwe njagala already. Naye kati tugambe just in case otolina gwe yagala. Kujja kuba nina gwe njagala. Anyways. I love my man. Is he white, black, dark skin? He's Ugandan. He's sweet. Sure. Is he in the entertainment industry? No. Is
sagala neerabise nga n'omwami yeerabisa obutaala sibusobola era nze era ndowooza onsanze after a long time nze obutaala mbutya. Your last words to the viewers. Banange nsanyuse nnyo okubawuliza. Mbayita mwena mutugende mukikadde abamisinga muziki wange yenna gwe mwayagala ennyo ngenda mubawa full live band kangende engogola akaloboozi otuweyo kakapera ng'ogenda of your favorite songs. Okay. Pulira bulungi muli kuba oli wange gw'osanyusa obulamu bwange kambeere naawe oba nnyanja oba musana mungi oba mpewo oba bwavu oba muntu byonna siritya yani ayinza okunjagala nga gwe abantu ojja balowoozesa. Anyway, thank you so much. My name is the one, the king himself, live and direct from Serena Hotel. Catch you next time. We're out.